olw'ebibi byaffe n'olw'obwonoonefu n'okwonoona n'obubi obutasingika tuli baddu n'abazaana abatasenzeka naye Mukama kwe kwegayirira kwaffe omale gatusenza kubanga twakwonoona era ne tuwaba ng'endiga bwe zibula naye Katonda ojjudde ekisa n'okusaasira oli Katonda addiramu abantu 10,000 era ekyo kye kyakutwala mu ddungu okole enteekateeka ey'okutununula era nga bwe twayimbye nti Katonda Yesu eyannunula nze Mukama gwe otulokole mu nseene y'ebibi otulungamye ng'abaana bo mu kkubo erituusa mu bulokozi obutaggwaawo mu bulamu bwe tuyitamu buno obujjudde okukyusakyusa n'okusoomoza okungi tutegeere ekiddukiro kyaffe gye kiri era n'okuwona kale tulyoke tuzuulire emmeeme zaffe ekiwummulo nga tuyita mu gwe Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana omulungi Musaayi nazaze nebaza ntya Sati yiyekwa manjagala musisa ata Yesu Mukama waffe yeebazibwe atenderezebwe oyo nannyini ggulu era n'ensi. Kale mutuule. Njagala nange okutwala omukisa guno okubalamusaako n'okwebaza Katonda. Katonda oyo atukuumye, Katonda atulabirira, Katonda atutembeeta, Katonda atujuna, Katonda atukolera ebikulu n'ebinene era n'ebyamaanyi. Ekyamazima siffe wabula Mukama yasaanidde okutenderezebwa kubanga bw'obanga okyasobola okulaba by'olaba n'okuwulira by'owulira tegeera nti oli kyamagero kubanga bangi abaayagala okulaba bye tulaba n'okuwulira bye tuwulira abatasobodde kubiraba naye Mukama bw'abanga atukoledde ebyekisa kubanga bw'obanga okyasobola okusituka n'otambula nga mwanange buli ky'olagira kikugondera olabanga ebintu ebyangu. Oli yagamba nti okutemya kya layisi naye ng'eriiso lyajaaminze lw'otegeera nti okutemya si kugira ki si kusaaga. Kale n'olwekyo bw'olaba byonna Mukama byatukolera era oluyimba olwo kwegamba muli nga tuga ntukutendereza noga nti mwebaza oyo eyannunula nze. Omuntu okununulibwa kitegeeza nti gwe wali tokyasobola kwegamba amagezi gaali gakuweddeko nga gwe bagamba ayombera gy'asaka naye ye n'akozesa obukodyo n'akozesa engeri ey'ekika ekyawaggulu okulaba nti onunulibwa owone. Era omuntu bw'owulira abantu abo bayitibwa abanunuzi oluusi tetutegeera bulungi nnyo kigambo ekyo naye omuntu omununuzi ayita mu kusoomozebwa okunene ennyo kubanga bw'otoweerwa naawe ate oyinza okulusuulamu akaba. Naye nze nalinako mukwano gwange naye Mukama yamuyita okuddayo ewaffe naye yali mwawule naye ng'ate okusooka yali muntu eyasookera mu magye musajja yali muzungu naye yali antegeeza n'agamba nti yaliko mu kibinja kye baasindika okununula abantu abaali bawambiddwa. Omanye ekigambo nga bakuwambye tokiyita kyaki? Abamanyi ebigambo ebyali Entebbe nga baleese ennyonyi y'Abapalesitayini gye baawamba ne bagireeta Entebbe
ebigambo tebyali byangu abayinza okunyumiza ekiseera ekyo ku mulembe gwa Amini tekyali kitono naye omuzungu oli yali anyumiza n'agamba nti yali mu kibinja yaduumira ekibinja ekyagenda okununula abantu abaali bawambiddwa mu embase ya Bungereza ndowooza mu Japan emyaka giyiseeko naye n'agamba nti ekintu kununula si kyangu kubanga yagamba nti musooka ne mukozesa obukodyo bwonna obwangungu obw'okuteeseganya bano basaba kino basaba kiri naye yagamba nti baatuka ekiseera embeera ng'ekalubye ne bagamba nti kaakati bwe mubanga mubiyita byakusaaga buli luvannyuma lwa ddakiika 3 tugenda kutandika okuttayo omuntu omu nga tumusuula ebuki era omuntu gwe baasooka okutta yali mwana omulambo ne bagakasuka ebweru wa embassy ne bamanya nti ennamusa etuuse ku ki n'agamba nti twalina mu buli ngeri yonna to break inside naye yagamba nti kwegamba risiki gye baaliko jjukira muyingira mu bantu abali already nabo bali prepared kye balina tebaagala kukyejjako ate nammwe mwagala okukibakola ki okukibajjako naye yaŋŋamba bw'ati n'agamba nti when we broke inside n'agamba nti nagasimbagana n'omuvubuka omu ku bawambi naye nga yeesibyeko bomu alina n'emmundu lwasa mayinja ekiragiro kyali kibagamba nti bw'oyingira bw'oti buli muwambe gw'otunulako kubirawo naye agamba nti bwe nayingira bwe twa breaking inside ne nze we na breaking kuba buli omu baali bamaze okulaba abawambe bano we bali buli omu ya breaking wa breaking nga waliwo omuntu naga ne tugasimbagana n'omuki n'omuwambe naye nga muvubuka ali myaka wakati wa 19 n'abiri naga nti nentunuli omuvubuka awali ebigambo ebyo ebyokweteekateeka mmwe abenenyereza ddala amazima ebibi byammwe era abaagalana ne bannammwe era abamaliridde okwata empisa empya nga muli amateeka ga Katonda mwakukuumidde era nga gyakusaalimbiza n'okulambuliza mwoyo era tulowooze ku ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yasuubiza nga n'okutuusa kaakano akyayita n'ekisangaga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era bazitoowereddwa nange n'abawummuza katusabe. N'okuuma kwe Katonda oyo nannyini kusaasira Katonda oyo mu mwana we mwe tununulibwa era mwe tulokolebwa abayimusiza obwenyi bwera abawamba ate emikono gye egy'ekisa abasumulule mu bwowe bw'omulabe Sitaani abalungamye mu kkubo eribatuusa mu bulokozi obutagwawo era emirembe gya Katonda egyo giyitira okutegeera kwonna gye bakuuma emitima gyammwe n'amagezi gammwe bireme kuva mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana w'omuyeka Yesu Kristo era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku mmwe gubakuume gubalabirire gubasanyuse guleme okubavaako leero ne bulijjo n'emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe.